Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tukomyo natera ne huruful hijaiya enyukuta iz'oluwarabu zino. Twakomye ku nyukuta eno ya dad. Twagambye tugiyita dad. So tugenda kuddamu tukole ki tuzitemu insha Allahu ta'ala. Tuyina alifu, ba'u, ta'u, tha'u, jim, ha'u, kha'u, dal, dhal, ra'u, zai, sin, shin, sad, dad. Enyukuta eno nga ye 16 tugiyita ta'u. Tugiyita tutya? Ta si twa'u naye ta'u nayo yaki nayo eva ku lulimi munnange katiipu kakoni waggulu ugambe nti ta'u so si ta'u so si twa'u naye ta kitegedde nga Allah bw'agamba nti wannashitati nashta jida ta'u mwana wattu enyukuta yaffe ey'okubiri yeeno ate nga nyukuta ya 17 eno efaanagana neeno naye eno eyina akatonyize kamu eno teyina. So sorry for that. Eno nebeera nga we nagambye nti eno eyitibwa tha'u tha'u neeno neyitibwa dhal. Twagambye nti ziva mu kifo kyekimu neeno weeva wansi w'amannyo teekawo katipu ogambe dhwa'u si katipu naye sembezaako mu maaso munda mu lulimi gamiti toluma dhwa'u so si dha'u naye dhwa otegedde eno tha eno dha eno dhwa same place same position naye nga sound ayawukana. So tugiyita dhwa'u wakategedde mukadde wange mpuliriza kale. Enyukuta yaffe ekoze ki esookedde ddala olunaku olwaleero. So eyitibwa etya? Eyitibwa dhwa'u azim so si azim. Wakategedde ako? Enyukuta yaffe eddako eno ogiraba eno eringa namba 3 ng'etunudde eri kati enyukuta eyo ey'ekitiibwa gy'olabaawo etera okuba challenge baganda baffe bangi ddala ya mudookooli era yo eva makkati awo mudookooli we tuyita wasata alhalq makkati g'eddookooli awe tugiyita ain so si aini bwegamba a obanga asomye eno alif oba eno hamza kati eno eyitibwa ain an'amta otegedde eyitibwa ain eyitibwa etya ain so si aini so si haini nedda gamba nti ain full stop ain
ain ain mudokoli awo mumakati awa batuita wasata alhalq. So tujita ain wakategedde. Then eno ogirabe eno efaanagana n'eno naye ate eno erina akatonyize waggulu, eva mu kifo kyekimu n'eno. Eno yabadde khawe. Kati n'eno eyitibwa ghain, eyitibwa eyitibwa ghain, eyitibwa ghairil maghdubi eyitibwa ghain, eyitibwa so si gaini, si gaini, si waini naye ghain ghain eyitibwa ghain, eyitibwa ghain You can as well osobola n'okunganya ku malusu okugipracticinga mu dookoliryo ejja kujja insha Allah ta'ala. Ennyukuta eddako era nga yegenda okukola ki okusembayo olwaleero. Tusemeka leero twavudde wano 1 2 3 4. Eno just nyangu nnyo eyitibwa fa'u fa muzoja. Kati eyo fa'u yo nyangu nnyo evaawa eva mu kifo kye tuyita batya shafatan, eva mu kifo kye tuyita kumimwa ebiri. Just gamba nti okitegedde fa'u eyitibwa fa'u. Okitegedde omumwa ogwa waggulu gukwatagana n'ogwa kino ogwa wansi ne gyegatta nga nti fa'u fa fa'u kumanywe. Omumwa guno gwa ngambye gwaki gwawulu gwansi nedda omumwa ogwa wansi. Okitegedde omumwa ogwa wansi gukwatagana kuki kumannyo aga waggulu nuga nti fa'u fa'u eyitibwa fa'u, eyitibwa etya fa'u, eyitibwa fa'u. Amannyo ga waggulu gakwatagana n'omumwa gwakigwa wansi. The bottom lip touches the upper front teeth. Kyekyo gamba nti fa'u. Naam. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باغالانيو.